Ebintu bitabuse Hajjat Zuula Kaweddemu abafamile bagudde mu lukwe. Kasuku wuno alese bwino ku musango gwa Ali. Pastor Bujingo asinziridde ku Kanani n'Asabye Esaala Enkambwe tujirina atenga bebe kulu avudeyo na yabya Sauda Amadada nago tugalina ebya Kasuku ne Junior akumugole nabyo tubikuletede News Pack channel. Subscribe nga liking ateleko bakabwawo mu comment section. Otukolera ddala bulungi mukwano video eno wosoka nojiwa like ate noleko bakabwawo mu comment section kumawulire getuba atukuletede olunako olwalero. Naye njagala kutegeeza nti tewerabira ku subscribe nga erigwe atanaba kuba nti no ochiko kola. Tutandikide wa Hajjat Zuula ebibye bibi Kaweddemu Dda munnanga olukwe lwabadde apanga tolowooza tebaluguddemu. Munnanga abafamile ya Ali bavuddeyo ne balyoka bagamba nti bagudde mu lukwe olubadde lupangibwa Hajjat Zuula ng'agenda mu banene mbu n'alyoka ategeeza nga Haji we yakkiriza omusango gw'okukwata omwana we ayitibwa Nisha era nga ali mu kwetonda mbu Haji yali mu kwetonda kati mbu bano abaagenze mu banene babadde beefuula nti naate be baganda ba Ali katubikuwe. Twatuseeko wa minisita omu nga mukambwe gye tuli twasene tugendayo na mukambwe naluga muve wano omusajja yakwata omwana yasose tusomesa emisango gyayisemu mu gy'abaana tuwakanira basajja yagayita wakanira basajja ne tukkiriza nti abasajja tukuyinza okukola buli kimu ekisoboka na ye bali bamubyenjiri nga akkiriza bulungi buli kimu nti kituufu omukazi akoze omusajja yakola ki yakwata omwana naye Allah bw'asaasira bino nga Ali wetugaa nti Allah yamusaasidde era yatambulirwako kuba yagaa nti Mungu ajja kunnwanira entalo zange tetwandibitegedde sitwategedde Allah gye yayisiza ate kumanya nti waliyo ate abagenzeeyo minisita n'atukambwalira nyalugaa muve wano naye mugamba minisita gumiikiriza famire ya Haji njimanyi Allah n'atuyamba ne bakkiriza ne bajja ne tubakwata abakyala abo ne tubaleeta mu maaso ge ne tugamba ku bano tulageeko ayakulaga nti yakugamba kuba nange kyanzigwako minisita n'agamba tekuli ne tumugamba ono yakwata ebiwandiiko bya Haji kuba bali basase propaganda akazimbe katundibwa kazimbe kyakabaganda ayina wali ndooza emutundu ewashingidde gye bali bagamba nti yatundiddwa n'ekizimbe kye maka si kizimbe maka nawo gali mutundu babega poliisi nawo nga galo bagamba nti gatundibwa akati nga basuubizaako baminisita ekimu ku byo nti bwe mutuyambako tujja kubawa kino muta muganda waffe naye balamu bagambye yatunyigidde tunomula tanatuyitako tumiitinga kyembuuza kiri kimu abagenze ne bagamba nti bafamire bagambye nti musonyiwa Haji fe tugenda bawamu kasente bawa kasente bamulaganyiza miliyoni 3 ate tebakikoze minisita omu bakoze ku baminisita 5 ne babajjuza mpulira nti batuwaabidde balina gye batuwaabidde tukole ki nga tukyali wa Hajjat Zuula munnange abafamile ya Ali era baleese bwino nga bagamba nti nno ono Haji we yali e Sudani mbu munnange yagenda maaso n'akola emikolo kati ekineewuunyisa affe nga abakolako ku mikolo tewali mugole wakwatira bifaananyi ebyo bya Kabaka na wakwatira bifaananyi bya Nnaabagereka naye kale baba family bagamba nti ako ka video simanya Hajjat Zuula mbu yakola omukolo nga Haji munnanga ali bweru w'eggwanga katukuwe best man yabireese mu makati kati awo yakozeyo embaga era gwe yakudde embaga naye omusajja oyo naye tunaamumanya tusaba tumumanya naye balugane Nambeere yaliyo Namere Namere amanyi Hajjat ng'omuntu esemba bule yaliyo nga bamukuba embaga yapangisayo ka hoteri n'akubako omusajja naye babituwadde n'embaga yaliyo naye ebintu batikanga bateeka ku ki batikanga bateeka ku tuleera nga bapangisiza ka hoteri byaddala byaddala wano wakati wano makkati awo Haji wabedde ejjuba emyezi 6 fe twewuunyiza nnyo naye bitugamba ekisa kya Mukama naga nti wano yabadde sembabule naye twabitegedde bingi twandibadde tumanya bintu bingi naye bagawonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi omanya bingi Hajjat balasobedde Hajjat serebu bwatyo serebu superstar yafuuka serebu nakyewuunyiza
Kwe bakubulira buli omajja atenda butezo oyo zimumanyi bwendi zimanyidde wano. Nga tukyali munnange mu nsonga ezo, Kasuku avuddeyo n'agamba nti Haji Ali agenda kuwangula omusango okusinziira kw'ebyo munnange bye yafunye. Avuddeyo n'alyoka agamba nti munnange Haji Ali kasita balooya bano tebamuyitamu oba tebamulyamu lukwe munnange omusango agenda kubeera nga aguwangula. Kasuku bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba wabula bano bavuddeyo n'olyoka bagamba nti abasuubira nti Haji Ali agenda kuteebwa mu biseera bino nti nedda ne Christmas yandigirirayo. Maama omusajja ngaalabye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Okusinziira ku bwino gwe nafunye Haji agenda wangula omusango okujjawo nga balooya be banaamuyiwayo. Nange ku nyange gwe nafunye Haji Noel yanjigirira mu nkomyo. Christmas. Yayinza ogiriirayo. Yayinza ogiriira. Ate problem eriwo. Problem eriwo eriba eti. Omanyi waliwo kye bayita psychology. Okuzanyira wa ku mutwe. Era abantu abasinga bakikola nnyo. Oli ajja n'azanyira omuntu ku bwongo kati nakozesa ensobi. Kati bw'otaba careful kusoma into kyakola. Kati saawa eno olaba Haji waali. Haji alina concept za mirundi ebiri. Waliyo balooya bamugamba tusobola okuyamba ojja vaayo as any other lawyers. Ne wabaawo abali eno abawagizi be. Haji wini gwogiyina. Kati ne wabaawo Hajjat ne saidi ya Hajjat. Then ate ne walyoka wabeerawo ne komera. Kati the constant factor mu kesi ya Haji eri emu komera. Nti ye mwali mu komera ate ng'ayagala vaayo. Kati bano balooya be ne bagondi ne ba Haji tukuwagira. Yes, they will win the case. From what I heard, Vanaba was bulungi. But they can't give Haji assurances on when he will move out of that prison. Either on bail or banga bamutadde nti kati omusango toyina. Naye ate Hajjati ne famire ye bo balina we bamuweera assurance. Nti ffe singa okola kino ffe nga tuva mu musango. Otegedde kye ngamba? Kiri kye walabye gundi ayogera ani full figure ng'agamba nti Haji alabika okuba bamulogera something like that nganyenya. But sima bagadde boogera sima bagadde bakola ki kati Haji alabika okuba either ekyo muloga kiyinza okubeera a very strong word. But it can happen. Ali so in love with Hajjat ne Hajjat akuba yamwagala nnyo. Bwe bityo biri kankujjukiza okusubscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section amawulire tukuwa mangi mukwano osobola okuba nti nate olekawo obubaka bwawo okusinziira ku ggulire lye tuba atukuleetedde. Kaakati nno we tweyongerayo mukwano gwange omulungi ku Kanani wabadde Esaala Enkambwe olunaku olwaleero. Pastor Lozias Bujingo avuddeyo n'asabira abo bonna abali ku mutimbagano abalwanyisa Pentagoni nti abantu bangi abali ku mutimbagano abali mu kulwanyisa Pentagoni abantu bangi abali ku mutimbagano abasasula okubeera nga basuula Pastor Lozias Bujingo. Kaakati n'asinziridde katuuti ka Kanani n'abeera nga ate Asabye Esaala Enkambwe kamera zaabwe ze balikodingirako mujja kiwulira gye bakolera script ze bawandiika yanukuza omuliro gye bakolera script ze batwogerako yanukuza omuliro amagezi gabe gafuula obusirusiru basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa House of Prayer nga bakwata contract okulemesa Bujingo nga bakwata contract okulemesa Salt Media nga bakwata contract sente ze babawa Mukama zifuuka amanda sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba sente ze babawa Mukama zibafuukire emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye Mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula
Zabbuliya ya 35 n'eya 19 taata zibegundeko namba zibegundeko namba mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabe bo bano sibakulokoka bano balabe bakkanisa bano sibakulokoka bano balabe bo bwe bityo bwe biri munnange essaala eyo gweneekwatako ayizulu ensonga nate bwe zityo bwe ziri munuupu nno si birungi nago katugakuwe munnange bebekulu avuddeyo n'ayabya Sauda Madada bavuddeyo ne bamwabya bebekulu avuddeyo n'alyoka agamba nti ono nga Kayihura munnange akyali mu buyinza munnange ono yali ayagala nnyo okuba nti no munnange atwalibwa ewa Kayihura ate era nga atwalibwa asisinkane President Yoweri Kaguta Museveni kati katukwe bebekulu abeere ng'ensonga zino azoogera naye agambye nti munnange Sauda Madada muntu muzibu nnyo wankwe era munnange mbega polola Sauda Madada nengamba lwaki ono omuwala aneesibyeko nnyo ng'ate kale Kayihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information okay ng'ambeerawo nengamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale nengamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bwebeera very clear I access the president kati natandika okundeetera bwino gwe yasooka okundeetera eyasinga okuntiisa nemmanya nti ono omuwala muzibu nnyo Sauda Madada yasala ekkubo n'ajoyininga NUP bwe ajoyininga NUP batandika zi meeting mu nnyumba ya Alani Makindi Sauda Madada ne banne bonna ne ba Alani ng'amasimu bagaleka bweru naye nga Sauda alina essimu ey'okubiri gy'ayingira nayo mu meeting ezo Sauda n'andeetera bwino n'amunzanyira naye nga ne Sauda yali tamanyi nti nange nalinga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri gye yali nga tannalaba president ng'ate tannalaba General Kayihura nakimanya nti okusala okugenda mu NUP akikozesezza busungu kati nemmanya nti tewali yamutumyeyo okuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako ne Jenaani kale ng'agendayo mu ofisi akola bwino kino nekiri oba okitegeera Abitex avuddeyo n'ateeka Bobi Wine ku nninga ayagala yeetonde Abitex avuddeyo n'alyoka agamba nti ayagala Bobi Wine aveeyo abeere ng'amwetondera liko promota bamwana mugattako nannimba ennimba gye nnimba n'enkosa batamale kuneetondera sijja kumusoma oyina essimu yakyagulaki njirina nesina kimwe kimukubireko tukimugambe ekintu ekyo ng'okubye live akimanya alina malala ajja muggwamu manyi Kyagulanyi luli mu kusooka yali alowooza mbu kituka katakufu mwoyo omusuubira okuba kwetondera tasobola naye nange era sikwagala kubanga okuneetondera kwe sisobola kugenda mu supermarket nengamba Kyagulanyi yaneetondedde mu nduukiro ya sukaali ne bagimpa kubanga ebbanga linabeera naye Kyagulanyi sina kinamufunamu naye ate yali anfunamu tosobola gamba tolina kyomufunamu ngamutegekeranga ebifunamu ssente tewafunamu ssente nali ngenda muwa byafulopinga tugende mpola mpola nakola ekintu kyali kyabulabe nnyo era kyekyangobya mu nkuuka owulira nakola ekintu nalisikinga nenamba nti Kyagulanyi sentamu n'abantu b'enkuuka bongereddeko omutwalo gumu kitu kiti ky'okuzannya mukolo gutali gwange kyali kyabulabe nnyo ngate abasajja b'emmengo tebasobola kuvaayo kugamba nti okikoze nga nakikola ku lwange olw'okwagala nengoba Ronald Mayinja omusajja wa Kabaka nembagamba tatugeza n'olinnya mu nkuuka ngoba alien skin mu Lwana Ssaabasajja Kabaka waabeera abeera mugatta bantu tumba mukwawula yali ensobi era abasajja balina batuufu kunziza ebbali baga nti nateeka enjawukana mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ofuna bulungi ebyo ye nakitwala nti mwekuusaako nfuna essente kituufu nali njagala ssente naye naye yali akola ki yali afunamu ebbanga limubeereddewo emyaka 2 ababuyabuya be balumbuye ne bagamba baali bakoze omupango bamutire mu lubiri bamuwa obutwa ebintu ebibozibozi byabwe byekisirusiru ebyo kakati Kyagulanyi n'atakoma ku ekyo ekivulu kyentesitesi n'agana kipositinga
natajja tunakaaba buli kaseera tunamala andi bambuzizza mbagala kuwa kigwe sina sene zinetaaga nekinjala okugamba nti twamuwagiranga kulo era ndowooza olaabe twakivaamu sitwagogira abeetagala onfuna bulungi yabadde gye yabadde jjo ofuna bulungi bampeereza videos za Kyagulanyi kati naye nga luli nga nze nzifuna ne nziteekayo nga tumutembeeta tumukuba abantu mu maaso kati kyamulabawa bwe bityo nno we biri mukwano subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section wetweyongerayo mukwano ate amalala getukuleetedde akkiriza tubeere nga tukutwalako eri wa Tamale Mirundi Junior ne Honorable Zaake. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'asabula Honorable Zaake amusabudde left right mama talina bigambo birungi eri Honorable Zaake nago katubeere nga tugakuwa gwerege ekyo ekifo ekikubeere ng'ensujju as if you are the only MP there gwe mubaka weka oyinza otya okujja ositula omubaka ku ntebe luyali mutabani wo omuyita bakozi ba taatawo you think those MP are your father's servant bojja okusitula bwotyo Zaake ddamu amagezi saa muntu ate yeesiriwaza nnyo aba bateeso bakuba zanyira kufa Abaganda aba banozana bajja kukuba Zaake damostuleyo abo bopiyo bomala they don't want nonsense badde bakuwangudde ebyo ebinni bwetwetambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.